Yesterday, some of our colleagues were arrested and are still in jail, together with other citizens. The mentioned colleagues are Honorable Hassan Chirumira from Katikamu South, the Honorable Charles Tebandeke, Bale County, the Honorable Francis Zake from Mitiana Municipality, and other citizens. They are in Luzira as we speak, simply because they went to attend a regular press conference at their party's political headquarters, for the avoidance of doubt, the National Unity Platform headquarters. Honorable Speaker, I think it would be a good thing for government to help us understand the seeming double standards there are, because several other political entities keep operating, but for some, it doesn't get to happen, to the extent that even members of parliament who are going to their party headquarters to attend a press conference, together with other people, get to be bundled up and roughed up, and they're in jail, apparently, for going to attend an unlawful assembly. I think it would be good that government helps us understand that matter. The government of Uganda is charged with the responsibility to take care of security of people and persons and their property. And so it is under that some of our colleagues are under detention. But the law is clear. They will go through the legal process, and I believe if they are innocent. I don't know Luganda, but this one hurt me a lot. When I was moving around and I saw people pointing at me, calling me Owechitiwa, I thought it was something nice. Later I was told it means you're a thief. I am not. I am not. As political leaders of parliament, the Right Honorable Speaker of Parliament, the Deputy Speaker of Parliament, the 4 commissioners of Parliament, first, before we go outside, there are questions that have been asked by virtue of the political offices that we hold. Ugandans want those answers. That is why people were marching to come and get the answers from Parliament, because we, the representatives, cannot give them the answers they want. We are being accused as Parliament that we are corrupt. I'm an MP, I am not corrupt. Can we take an initiative to explain to the people of Uganda the questions they ask of us, even before they take the drastic step of coming to the streets? Because the situation that happened today, most of you, the inconvenience that I had to pass through as a member of parliament to come to do my constitutional duty in office was too much. And we were being harassed. Even some of us who left our IDs, the parliament IDs, it took time for us to be verified to come here. I don't want to go through that every day when I come to work here. So I ask you, Mr. Speaker, that when you retreat to your chambers, think through, and all the leaders, and provide answers. If you have been accused of A, please try to provide an answer. We don't want Ugandans to come. They are already saying if they cannot access us here in this parliament, they will go to our homes. I cannot take that for granted. Me, I don't have a police officer. I don't have security. Many of you have security, combat what I don't have. I move as I am here. And my home, nobody has visited. I don't want to be accused of being part of the loot, part of the corruption. Each and every person accused should answer in line with the provision of this constitution. Tambuza video eno, President Museveni ategeere ensobize. Olwaleero abavubuka basobola okubanga tebakikoze ekyo nga bwe kyabadde kisuubirwa. Parliament tebagikumyeko muliro. Naye message etuuse. Njagala okutegeeza President w'eggwanga lino, Oweekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tubwabulwa, nti abavubuka tebakuyinaako buzibu. Bazze bakungibwa ebbanga ddene okukujja mu ntebe, naye tebakikola kubanga enfugayo n'obukulembeze bwo si bwe buzibu bwabwe. Obuzibu bw'abavubuka bano olwaleero abatadde obunkenke mu kibuga Kampala buli ku ssente za mwiwa musolo. URA ezeesolooza bannayuganda mu bugubi. Buli ku ssente z'eggwanga lino eziriibwa abantu ab'olubatu ne zitatuuka ku bantu bazeetaaga. President Museveni wano waliwo abavubuka abatadde ssente mu education.
nga tebalina mirimu. Waliwo abavubuka abasaanyizibwawo bizinensi zaabwe KCC ne URA. Mu ggwanga omuli abavubuka abeeri enkuta abatalina kye baliisa baana baabwe na families zaabwe. Ogamba otya nti biliyoni 1,700,000 ziweebwa Joel Ssenyonyi okumuzibika omumwa? Ogamba otya nti ono yakulitse sente z'eddwaliro z'erubowa buwumbi bwe buti? Ono baamuwadde 5 bw'obugatta n'abalala bali mu buwumbi bwe bati? Omusaala oguweebwa ababaka ba Parliamentary abatalina kye bakola, zino bazeegabidde wano, zino zagenze wano. Ddala mu ggwanga nga mulimu omuvubuka ayagga anoonya ekyokulya, awulira ati ebyo nga sente zifuna bantu balubato ate abazirina. Sente zisoloozebwa naye tezituuka ku muntu azeetaaga. President Museveni ddamu oggulewo olujja olusinkana abavubuka nga bwe wakolanga. Ebizibu by'abavubuka si kukujja mu ntebe, naye beetaaga survival mu nsi yaabwe. URA business gy'otandikawo yeegwa, gyesuula, eyagala efune nga tennategeera nti oba ggwe ne landiroodi wamusasudde. KCC esente teziwaako nambalirira naye zitwaza kifuba. Byebyo ebizibu ebiri ku bavubuka. President Museveni omuntu yenna eyaggalawo akajje ka State House akakusisinkanya abavubuka, ayagala kwokya Kampala. Gemazima gennyini abavubuka basobola okubanga leero tebakimeekinze. Ne security tegenda nnyiga mitima gyabwe. Basobola okukozesa pulaani B ne batubuza otulo oba weebasenga bamenye. Oba ovuga emmoloka yo nga bagibbyeko kino. Insecurity tekolebwa babbi bokka. Naye n'abantu abali desperate basobola okuteeka eggwanga ku bunkenke. Ntegerekese bulungi muzeeyi tukuwagira abavubuka bakukkiririzaamu naye funayo akadde oddemu osisinkana abavubuka nga bwe wakolanga. Muzeeyi obukambwe bungi, bavubuka bakwetaaga bakunnyonnyola ebitone nnyo. Bali innovative naye tebalina ssente zitandika bizinensi zaabwe. URA bakubye emiggo ku mutwe, URA bizinensi z'abantu, KCC n'obukiiko obubbi abantu ku buli division. Abantu bano bakwetaaga bakunnyonnyola ebizibu byabwe. Bona aleka gaapu y'abavubuka ng'ogirekedde abayaaye bannabyabufuzi bagenda kugikozesa ekikyamu era Kampala bajja kumukumako omuliro. Bintu bingi ebigudde wa Blacktile, security tesinga bantu bungi. Wabiraba e Libya, obirabye mu nsi zonna. Bantu nga beekyaye bajja kwekyawa. N'ekino wali okigonjola abavubuka wabawanga obudde n'obasinkana obuzibu obutonotono n'obumaliriza. Kuba eggwanga ssente ziririna. Ezo ze mukwata empitirivu ebitone buwagundi, ono n'agenda n'ebisawo, n'ono n'agenda n'ebisawo. Ne zitagaza abantu batuufu bakolerera ssente ezo. Kye kiruma abantu. Kwata abavubuka ddamu obasisinkane bakunnyonnyola ebizibu byabwe obikoleko. Muzeeyi, oluseke lwa biliyoni 5 nga tuli abavubuka 1000 si kinene nnyo eri eggwanga lino. Olaba zitwalibwa muntu omu. Eyabba ez'olubowa ali ogu, Ssenyonyi biliyoni 1.7 ali ogu. N'ezo sente ziyinza kugasa abavubuka bameka? So President ddamu oyagala abavubuka nga bwe wakolanga ekibuga n'eggwanga Uganda kigenda kubeera mirembe. Ebyo bye byange njagala kumaliriza ngamba tukwagala nnyo